Yo, this is Rampant Killer already. Tewali bulungi bwamu yessa omuliro gukutte wooteeri emanyiddwa nga Sunrise mu kibuga Kampala ku luguudo lwa Rashid Kasimu Road era nga abantu abawerako ddala bateeberezebwa okuba nga bafiiridde mu muliro guno so nga ate abamu babuuseewo n'ebisago. Nina kuba nga ate nkuwako obutambi butono nnyo osobole okulaba ku mbeera eri ku ground. Fire is still too much on this building, but they have rescued our guy. Thank you guys for the prayers. Yeah. So they are just finding a way to get him down. Actually, the two of them, the rescuer and the person who has been rescued. Yes. How are they going to get down? That's all what we are here to watch. I don't know how, but for God's sake, they'll come down finally. Yes. The building is still on fire. Abadde abera mu nyumba ye naawe anagamba nti abadde muloti. Ona amatamu babeerawo. Kati gwe buli abadde muloti. Kibi nnyo ekigudde ku bannaffe olunaku olwaleero bo bannakibiina kya National Unity Platform abawerako ddala 34 okuli n'ababaka Derek Nyeko wamu ne Muwada Nkunyingi olunaku olw'eggulo basimbiddwa mu kkooti y'omulamuzi w'e Kanyanya William Muwonge ne bavunaanibwa emisango okuli common misuse wamu ne malicious damage eya property. Abavunaaniddwa emisango bo bajeeganye wabula nga bano bakwatiddwa bwe babadde bagezaako okuba nga ate banoonya akalulu ak'omubaka agenda okubakwatira bendera mu bitundu bya Kawempe North Elias Luyimbazi. Mu mbeera n'ey'okunoonya akalulu bo ab'ekibiina kya National Unity Platform bangi balumiziddwa era nga balina ebisago oluvannyuma lw'okkubibwa ab'ebyokwerinda abali mu yunifoomu ez'amagye eza poliisi wamu n'abo abambadde ebyambalo bya jati. Bano baakubiddwa emiggo mizibu zibatuuna era ng'abamu balabiddwako nga bazimbye ebitundu eby'omubiri, abamu bamenyese amagulu, abalala balina ebizigiro mu migongo, ku mikono so ne mu feeso kubanga ate bayuzibwa. Weewaawo bano baddusiddwa mu ddwaliro kubanga ate bafuna obujjanjabi wabula nga kigambibwa nti order from above bw'etyo yateereddwa nti omuntu yenna yakoseddwa okuva e Kawempe nga wa NUP tafuna bujjanjabi mu ddwaliro eri e Mulago. Baavu nnyo okulaba nti omwana muwala ono baamututte mu ddwaliro ly'eggwanga ekkulu Mulago ne bagaana omukolako kubanga wa NUP kyabadde kyetaagisa kumuddusa kumuleeta mu ddwaliro eriri private basobole omukolako. Ekikolaga ensi yaffe bweyongedde okwononeka ono mwanyinaffe bamuguddeko jjo abasajja abatujuka mbayite batuju kubanga si ba poliisi nti bali professional, si ba magye nti bali professional, wabula abayaayi betumanyi ddamulira balondalonda mu gete z'enjawulo n'abaleeta n'abambaza uniform ya jati bajje batulugunya abantu. Tubamanyi ebifaananyi byabwe, tumanyi geto ze bavaamu, tubamanyi bayaayi ba ku street naye ddamulira abakwata n'abakuŋŋaanya kuba be basobola omuko.
Mu bitundu ebyenjawulo bannayuganda bazze beemulugunya olwa waya z'amasannyalaze okubanga ate zibbibwa oba zisalibwa enkya n'eggulu era nga jjojjuzi nakutuusako akatambi k'omukyala yali akwata omwami w'amasannyalaze amataayi lwa kusala waya y'amasannyalaze. Omukulu amanyiddwa nga Honorable Sewungo yagenze maaso okubanga ate ategeeza nti bwe weetegereza obulungi abasirikale bano abakuba ab'ekibiina kya National Unity Platform bakozesa waya z'amasannyalaze. Tugambe nti zino ze waya z'amasannyalaze ezibbibwa mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga era poliisi yandibanga yezibba. Ku lw'ebyo byonna ebyagenze mu maaso y'omukulu amanyiddwa nga Hudu Hussein agamba nti aba NUP bennyini bye balagira ab'ebyokwerinda okubanga ate babakuba. Okusinziira ku statement ye gye yakoze ku mukutu ogwa X, ono yawandiise n'agamba nti bwe yali ng'akyali RCC w'e Kampala ajjukira omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform eyamuyita bw'atyo n'amusaba abeeko abapoliisi baatoera oda bamukube nga kamera ziraba asobole okubanga ate afuna sympathy mu bantu. Okitegeera bamukubire mu maaso ga kamera afune okusaasirwa okuva eri abantu. So ku kukubwa kw'aba NUP omukulu ono alumiriza nti bennyini be baduumira ab'ebyokwerinda oba be basaba ab'ebyokwerinda babakube kamera zibakwate ensi bakwatirwe ekisa. Ebyo byo nga bikyali awo yo gavumenti yavuddeyo ne yeesamba effujjo erikolebwa ab'ebyokwerinda abambala ebyambalo ebiddugavu ebya JAT mu kalulu ka Kawempe North netegeeza nti ebyokukuba bannansi gavumenti tebirinaako wadde omukono. Minisita omubezi avunaanibwa ku by'obusuubuzi wamu n'amakolero David Bahati bino yabitegeezeza Paalamenti n'ategeeza nti oyo yenna ali emabega w'ebikolwa bino waakuvunaanibwa ng'omuntu. Bahati yabadde ayanukula okwemulugunya okwateereddwa ababaka ku ludda oluvuganya gavumenti ab'enjawulo abadde bagamba nti bannayuganda bangi baakwatiddwa mu kalulu kano. Nga gavumenti bwe yeegaana ebyokukuba ab'ekibiina kya National Unity Platform, ye Archbishop Paul Simwogerere yavuddeyo n'akola statement ng'eno nno erumiriza gavumenti okuba emabega w'ebikolwa by'abasajja bano abambala ebyambalo bya black aba JAT. Ono yategeezezza nti bw'abanga Museveni tasobola kukkiriza kalulu kubanga kagenda mu maaso mu ggwanga mu mirembe awatali wadde okutulugunya owa opposition, then ebyakalulu abigirewo ddala kubanga byonna ebigenda mu maaso byoleka lwatu nti oba oliawo atya eby'okumuwangula. Wadde ng'omukulu amanyiddwa nga Zambali Brazil abadde alaze interest mu byobufuzi abadde tannaba kubanga ate alekulira mu butongole okuva ku mulimu gwe ogwa NBS, wabula ng'olunaku olwaliro bamuweereza ekibaluwa ekimususpendinga okuva ku mirimu gye era ng'ono tasobodde kubanga ate abeerawo mu programu ye emanyiddwa nga barometer ey'ebyobufuzi. Ono muntu mulala yamutuliddewo olunaku olwaliro wabula nga kigambibwa nti ono yasooka n'afuna leeta emulabula okuva eri boss we olw'okwenyigira mu byobufuzi, so ng'ateera yafuna leeta endala oluvannyuma lw'okufunamu okukaayana n'omukulu amanyiddwa nga David Kabanda ng'ono nno ye coordinator w'omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba. Awo nno oluvannyuma lw'okufuna ebbaluwa ezo 3 n'aba ng'ate asigadde alaga nti ye wa NUP olunaku olwaliro bamususpendinze okuva ku NBS television. So ng'ate ye UPC president omukulu amanyiddwa nga Jimmy Akina Obote ng'ono nno mutabani w'omugenzi Milton Obote yaliko president w'eggwanga lettu Uganda. Olunaku lw'eggulo yabaddeko wali eri ku Kalachi Primary School nga we yasinzidde okubanga ate abaako byayogera eri bannayuganda mu Kalachi district. Ono yagenze maaso okubanga ate abategeeza nti omuzimu gwa taata we tegumuganya kwebaka era nga gumulemeddeko oluvannyuma lw'okuba nti yakeera ku makya n'agenda mu House n'atunda ekibiina kya UPC. Ono agamba nti yakitunda ensimbi eziwerako ddala akawumbi kamu n'ekitundu naye nga n'ensimbi ezo tamanyi waweza kwata zonna zaafomoka bufumusi. Agamba nti okuva ne kwolwo buli we yeebaka alota taata we Obote amuloosa ng'amugamba nti kye yakola kyali kikyamu era bw'atyo n'amusaba obutakolagana na mukulu Yoweri Kaguta Museveni wabula okujjako okumulwana asobole okubanga ate anunula bannayuganda. Ono nno yasinzidde awo bw'atyo n'alayira okufiira ku lutabaalo naye nga tajja kuzikiza era nga agenda kukola mbu kyonna ekisoboka asobole okubanga ate aleeta enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda.
Meya w'ekibuga ky'Ekyengera amanyiddwa nga Mathias Walkaga avudde bw'atyo n'asaba Uganda okulonda abayimbi abavuddeyo kubanga ate beenyigira mu byobufuzi naddala abo abadde bakubanga ennyimba ez'enkyukakyuka. Agamba nti kino kikulaga nti babadde baagala enkyukakyuka kuva mabega nga tebannaba kujja mu byabufuzi, so ebigendererwa byabwe tebiri bikyamu basi bikyamu n'akamu n'akatono ddala. Ono agenze maaso kubanga ate abawa ekyokulabirako ekyaye kennyini n'agamba nti amaze emyaka egiwerako ddala 20 ng'ayimba ku gavumenti embi eri mu buyinza, era ng'agamba nti singa mukola bwe mutyo mujja kufuna abakulembeze abalimu ensa. Ebyentambula bisanyaladde mu kibuga Kampala olunaku olwaleero. Omukulu Yoweri Kaguta Museveni lwatongoza oluguudo lwa Kampala flyover. Luno nno nga lwakolebwa wansi w'enteekateeka ya Kampala Flyover Construction and Road Upgrading Project. Otambudde obwoya ne bukugwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abafere bangi toddamu kumagamaga kankwanjulira Malden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain era nga bano bakutusaako emirimu omuli security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas. Basange wali eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 074 738 21 oba 0772 83 00 oba 0787 95 23 29 be bokka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo. Beba Malden, shipping life into a unified destiny. Songa ate mawulire gaffe amalala ye omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone wamu ne mukulu ne mutowe amanyiddwa nga Wizo Manizo n'omukyala amanyiddwa nga Juliet Zawedde bafunyemu ku mbeera ey'okusika omugwa. Kinajjukira nti obulamu bw'omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone bwatabukamukko oluvannyuma lw'okulwala era ngono yatwalibwa okuva no mu ggwanga lya Uganda emyezi nga 2 emabega n'atwalibwa mu ggwanga lya America okubanga ajjanjabibwa omukyala Juliet Zawedde mu mukwano omuyitirivu ddala. Wabula ngono yagenda n'omutowe amanyiddwa nga Wizo Manizo nga omujjanjabi. Oluvannyuma lw'akabanga Wizo yavuddeyo n'atabuka ng'agamba nti ayagala kuddayo waka kulaba ku mukyala we n'abaana bamumisinga era ngono yategeezezza nti mukyala we bayinza n'omumubbako oba okitegeera ye waatali. Bingi ebyagenze maaso okubaawo era nga babaddewo embeera ey'okuwanyisiganya ebigambo wakati we n'omukyala amanyiddwa nga Juliet Zawedde ekyamujje mu mbeera naye bw'atyo n'agenda maaso kubanga ate abatabukiramuko oba agyeko ku bigambo eby'obusungu mu ngeri emu ba endala. Wabula ng'omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone ensonga yaziyingiddemu ne yeetonda ku lwa muganda we ate era n'atakomerera muganda we ng'agamba nti naye yali asaddaaso kinene okuba ng'agenda mu Amerika okumulabirira. Bw'atyo yategeeza nti Wizo okusaba kwe kugenda kuba ng'ate kukolebwa nga bwe yasabye n'asaba mutowo omulala amanyiddwa nga Palaso oba omukulu amanyiddwa nga Daginais nti naye wa family kwabo kwe kujja okuva omu ate n'agenda gyali ewali Zawedde agende maaso kubanga ate amujjanjaba. Oba okitegedde entabo yavudde ku mujjanjabi kukoowa agamba nti ayagala kulaba family ye naye ate oluvannyuma naye avuddeyo neyeetonda. Take me home, Njakulekana. Take me home. Take me to my home. Sina right. No. Yeah, No. Sina right. No. Hey, let's go. Let's go to another place or maybe where I can find peace. Let me go to peace. Maybe this is not peace. Let me go. Maybe. Yeah. Yes, hello, Daginais. Ugambo cha my brother. Yes, kati yeah, message ondekedde njifunye era nja clearing bulungi went nti first and foremost nsoko kwebaza Juliet for the initiative ndabidde sina kye complaining ebyaddala ndabidde bulungi era na mu buntu ne olaba difference nnyo eby'eddwaliro ne bigenda bulungi maaso. Yeah, ndi ku medication yange tomorrow the 5th of March ngenda ku review yange wa gastrologist kola review yange. The most important part yali ya surgery eyagwa kati ngenda ku review kulaba how am I progressing
Yeah, then I tell you which nachigeze bulungi, maybe the report can discharge me benga so okudeka miri dagala lyange nga bwempona. Yeah, ekintu kya Wizo nainja olumwebaza in a special way. Wizo Bambi, he has been very patient with me. Namujje Kampala Christmas teyakola, the whole of December teyakola. He has a family, misinga abaana be, pushinze, tuli mu myezi gigi ebiri, abaana be mbabera mukubira esimu, Papa, when are you coming back? Ati, he breaks it down in the past, not even yesterday, but in the past week, he breaks it down. Oshigera. Na break it down aga kamili, yes nkwagala nnyo muganda wange. Ne abaana bange, abaana bamba misinga. So, nawe kenyini ngambadde nayegeddeko ne family yange nga njagala Wizo bw'aba asobodde ajja alabe family ye. I don't complain Bambi, he's done a good job. Amperekeddeko bw'abanga awulira misinga family ye atali nabo, then it's high time naye Bambi akole ki. Naye I get organized alabe family ye. Paraso oyo ndoza yanajja ate naye ankuumeko Wizo nga wakola ki. Nga wajja naye alabe family ye. Yes, yavudde mu mbeera naye it's almost natural. Omuntu abadde gwe Wizo ali wano omusajja tutakola talina kyakola kujja kukulabira muganda we. 2 months down the road we're breaking it down. I fully understand him. Era simujjako credit ye. He's a superman. Sijimujjake naye ng'ebisigadde ddagi nice. Lwakuba nawe oli ku mulimu nawe oli wa munju walibadde nawe osokujja nawe n'onkuumako ebbanga lisigaddeyo. I think I'm halfway the journey now. Otherwise, yeah, I thank everybody for the prayers. Mbebaza nnyo. Nebaza ne government, kuba ne government yaplaying a role nene nnyo okunzijanjaba. Yeah, nebaza nnyo ne president wange President Museveni. Yes, abantu bafaayo getting treated. Yeah, sigadde mukama yanamanya. Sigadde mukama yasinga okutegeera yasalawo. Kale my brother, thank you so much. I work for the federal government and state. I own about 50 transportation cars. My company makes over 20 million a year. We mana kuagala nenkuyamba ng'omuntu I sponsored you, it was out of love and kindness. Naye wokola ebikolobero in the public, abantu ne banvuma because of you, that's a no-no. I'm a married woman with children. I respect myself. Abaana bange bayinza okuba tebategeera Luganda oba tebalwogera, but someday they might get to understand what people are saying. Ebintu bye banteekawo ku social media tebirivaako, bisigalako. Muwulira, mundeke, simanyi kuyomba, simanyi kukola ntalo. I'm just an innocent soul who is down to earth. Temunkabya maziga because you're making my life miserable. Enough is enough. Please, enough is enough. Take me out of your kiddish, stupid battles. Marry temomani, I lived a good life. Nemunteka ku social media, yambo no yambo oli, kati mfuse mediocre. That's not what I signed up for. Abantu amba tusanga mu America 25 years ago tulibadde wano. Azza disorganizing the kyalo kyonna ndikoye. Kale, I'm not going to retaliate. Nze sigula abantu kola chaos to making peace. Tuli bannayuganda tulina ennaku twagala okuyambagana. Waliwo abaana batalina school fees, waliwo abatalina mmere. Naye ffe tugezaako okuyamba put us down. Mulowooza tuwulira tutya? Abannayuganda tulemye okukulaakulana because we don't appreciate anybody. Simanyi kuyomba. Bw'oba bajja mu America nga tolina kyoliko ng'onoonya kubeera wanabbi ogenda ku Uganda kweragalaga. Ebyo bye mwagala ebyonoonese. Oluvaawo tubonaabona Uganda is bleeding. You make it bleed because of your freaking manners. Excuse my language. I'm upset. Very upset. And people blowing up my phone. Oh, Vichi, what's happening? What's happening? Because they're concerned. Please, let's install love. I love you, and I always love you. Bagalanyo, thank you for taking the time to listen to me.
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take me home, Njakulekana. Take me home. Take me to my home. No. Hey, let's go. Let's go to another place, or maybe where I can find peace. Let me go to peace. Maybe this is not peace. Let me go. Maybe. Yeah. Mami. I love you so much. Yo. I'm so fucking disappointed, Mami. I'm so disappointed. Mukwano muchalange bagina mutwala nze mbalaba mukulenga tuza $2,200 ninda ku my woman home. I'm so sorry. I take back. Amanzi zayiwaka. Nze saba kuneta wano. Ntano amanje no munaba. Saba. Najja kone wano ila nzira yeka. Because I found this place nice for me. Mama, okay, no. Oh, I'm sorry for whatever I did last night. It's just for one night. Kwagalanyo. Nsonyi mama bensibe. Ndi mutabanyo. Kwagalanyo. Mama, it's like I miss home, my love. I have to go. I love you. Take me home. Mama, go and take it to you. I'm sorry, Waka. Mama Julie, I love you so much. Mami nkukulire mchalange bagenda na munzi bako ndi wano nga tasinyumirwanga mami umpereza nge ndogo I don't like people in my house mami nange nyumba yange najireka ye waka nkwagala nnyo ne don't disrespect me mama ntwale waka sijja kukubira ade nesemo sijja kukubira ade nesemo mami wange nkakoze kyensobola kyonna olaba najja luli nga ndi munaku nesasobola kusigala mu America mami wange nkwagala nnyo kinnumye mbu I'm even talking shit. It's together. Mama mchala waffe ntwala ewaka ngende ewaka mchala wange bagenda na monzi bako you know onyemeza ogulidde bamuyitani Busheke muganda wange nomugulya engoye zakakaaga you know mchala wange yeetaaga just kamotoka let me go home and hustle ntwala ewaka nkwagala nnyo mama Julie nze ndaba muganda wo mutabani wo nkwagala nnyo mama Julie naye nga nkoye wamma ntwale wakanga yonzijayo kamenu aba yakyaliwo nze amasijja kusigala wano nga sinyumirwa mama ntwale waka ndabe ku baana bange abaana bo balina ne courage ekwate essimu ne bandicodinga ntamidde nnyumiddwamu it's just one night mama ntwale waka mami wange nsaba ntwale waka mami nkoyanziza nnyo okubiweereza naye nga nze sifiirwa era ofiriza kamiliyoni nze ndi Sebuya kebera ku passport yange wampita Sebuya Douglas Mayanja nafiirwa dda mama webale nkwagala nnyo linge mana Embeera we yasingidde ddala okuba ng'ate esajjukira Juliet Zawedde alyoke aveeyo kwe kuba nti ba social media in-laws batandise okumuyisaamu eggaali yes nga bagamba nga bw'atali muki mwangu olw'ebyo byonna ebyatusseewo ekyo nno kye kyamwaliriza okuba nga avaayo live ngenda kuba ng'ate mbasibuza emboozi eno nno ng'ejja kugasa sinakindi egase n'omulala yenna akuliraanye emboozi eno ekwatagana ku mwana ow'emyaka 10 eyakutte obutwa
wabutwa n'atandika okuba ng'ate abulisa bato banne ng'alowooza nti oba oli awo ddagala. Abamu bagamba nti yakigenderedde olw'ensonga nti alabika yatumiddwa bakadde be akole ekyo, so ng'ate abalala bagamba nti oba oli awo yabadde tamanyi, nga ye amanyi nti ddagala alina okuba ng'ate aliwa banne naye nga yabadde abawabutwa. Ono yabadde abawa eddagala erikozesebwa okutta obuwuka ku nnyaanya eryo lye bawadde. Gwe omuzadde ky'oyinza okuyiga mu nsonga eno nti bwe tuba tukuuma ebintu ebimu tulina okubikuumira ewala, tubeeko ne buseefu, bwe tusibawo n'ebisumuluzo ne tubiteekera ddala wala nga tukuumiramu ebintu ebyo bye tumanyi nti bya bulabe eri obulamu bwaffe, naddala singa abaana baba bakoze ki, babeera babikutteko. Embeera eno ogenda kuba ng'ate ogiwulira nga bwe yatambudde. Okuweereza mbadde pijje era nga nkwebaza tubale kubeera mulabi mulungi, twongere okuteeka bannaffe bonna abakoseddwa mu bubenje obw'enjawulo, obw'emiriro, obw'enguudo n'obulala mu ssaala mu kisiibo kino. Mungaba nkuumire mweraba. Tubadde tugenda kuziika omwana wa mukwano gwange, paka nakati omwana akyali mu ICU. Ekyamutuukako kino, should I say nti abazadde bannange twegendereze ebintu bye tutereka mu nju. Twegendereze ebintu bye tutereka mu nju ng'abaana batulaba. Ebintu bye tutereka. What happened? Mukwano gwange omwana ye wa mwaka gumu kitundu, abaana babeera nabo wano okuzanya, abaana ba neighbor. Omwana wa neighbor wa myaka 10. Nze believing nti omwana ow'emyaka 10 aba ategeera bulungi. Ye yawadde n'omwana wo n'obutwa wa mukwano gwange, yamuwa obutwa. Munnange omwana mukwano gwange like yali alese omwana ewaka. Omukozi n'amukubira n'amugamba anti omwana atali mu kulya, omwana atalya, omwana agonze. Kuva ku makya omwana akoze eki, agonze. Naye ng'ono mukwano gwange yalese omwana nga mulamu nga talina yadde ewamuluma. Onamukubira omwana agonze talya. Kati ono nalowooza musujja, n'agamba ngenda kwangu okuva ku mulimu nzije ndaba omwana, like mutwale mu ddwaliro. Ono akyali eno, omwana tali mu kulya, omwana yeeyongera kukola kikuba bubi. Paka olw'eggulo omwana we yagonda, like n'agondera ddala, omwana ne yeebaka mu ntebe, nekigenda mu ntebe mbu nekyebaka, naye nga talina yadde temperature, amaaso mbu nga gatandise okudda gati kungulu. Maid n'asooka n'ayita baneiba n'abagamba anti mukubidde, naye aŋŋambye ajja. Baneiba ne bamukubira mukwano gwange ne bamugamba banaye yangu omwana afa, naye nga tayokya, talina yadde ka temperature. Munnange bagenda okudda, omuwala atuuka ewaka asanga omwana afa, banaye babuuza omwana abadde ki. Kati waaliwo mbu baneiba be mulimu obwana bungi mbu mukikomera. Kati mulimu akamu kali ka myaka ng'ena, nako baali bakawadde. Ke kajja ne kagamba bano, ne kagamba mami, erinnya sigenda lyogera, omwana gundi yatuwadde eddagala, and guess what, eddagala lyali abawadde lino ery'ebirime lye bafuuyira ebirime. Simanyi ddagala ki lino eribiri very very dangerous ebyo bafuuyira. Mulagamba yatuwadde ku makya eddagala, kanako emyaka ena kekwogera, mbu yatuwadde eddagala mukasaanikira. Nze yampaddeko kamu naye nga bikawa n'embiwandula. Ono yawadde ono n'anywa, kuba bambi kino kyabadde kito mwaka gumu kitundu, ndowooza kyo nekinywa nga tekibitegeera. Mbu n'olweggulo atuyise atwongere, naye nze ŋŋaanye ayongedde ono omuto ow'omwaka ogumu ekitundu gwe yayongedde, ng'alinga amuwa ddoozi, ng'alinga amujjanjaba nti munnaye ku makya n'olweggulo. Kati yakiwa ku makya akasaanikira kamu, n'olweggulo ssaawa nga 8 akasaanikira akookubiri, omwana kwe kubanga afa. Kati bamubuuza ddagala ki lye yabawadde. Ono omwana avaayo, ono omwana yawadde eddagala. Bamubuuza ddagala ki lye wadde abaana, agenda okuleeta eddagala nga lye lifuuyire ebirime. Eryo eddagala eriri very strong alyewadde omwana.
naye omwana ne bamuddusa mu ddwaliro amaaso agakanudde omwana ali mu kkoma buli ddwaliro bamugobye ng'omwana afa era bamutwala awo Wakiso waliwo eddwaliro lye bamutwalamu ne batalinga omukuba empiso ku mutwe omwana bwekudde engulu naye neera omwana yayonoonesa amawuggwe gayonoonese era empewo ne mulaba mukasana kano obubweweewo obuyitamu bumuyisa bubi nnyo era taddamu kussa bulungi ng'azirika ng'agwere kale kwegamba bananga abazadde kuba ono babuuziza maama we maama n'agamba nze eddagala naliteeka mu kiyigo nga ne mugamba n'omugamba buno butwa tobuzannyisanga naye ng'omwana wa myaka 10 aba ategeera oba mulimu n'okuba nti engeri gye tukuzaamu abaana omwana ow'emyaka 10 aba ategeera tosobola kungamba nti omwana w'emyaka 10 omugambye buno butwa tobuzannyisanga ate n'abugjayo n'abuwa abaana kati abadde assa abaana ba banne mu byekisiru so nze simanyi oba omusango tugusalira maama oba tugusalira mwana oba nze simanyi naye banange tusabe nga tuva ewaka abaana betuleka abaana betuleka ewaka bo tubateekengamu essaala kubanga tomanyi kigenda mu maaso oba tomanyi naye n'omwana yabadde mukulu myaka 10 ye yawadde omwana ow'omwaka ogumu n'ow'emyaka 4 eri eddagala somya I believe oba tunenye muzadde oba tunenye mwana nze simanyi mu ababa bampabula naye nga munnange paka kati omwana akyapooca kale saa zino nti asobola okulyako atuula n'azannyako naye neera ali bubi tali bulungi kuba bamukebedde amawuggwe nga gayonoonese gonna ahe ne tebamwadde assurance nti oba omwana agenda wona bamugambye anything can happen kuba omwana muto amawuggwe gabadde gakyakula ate ge bakosezza ge bataddemu obutwa so ndowooza n'engeri gye tukuzaamu abaana emataringa kubanga omwana oyo omwana yabadde mukulu bannange mumpe ku magezi naye n'abaana baffe abaana be bazannya nabo mukama tuwe ku ssente tuve ku mizigo kubanga bannange